nabeerayo myaka oba ebiri kati olw'okuba nagendayo nga adventurous manyi obwana bw'e Kampala ngo katutte mu kyalo obwana bwayo nga mbukwata ne mbuteeka mukolamu ojjukira pint z'omupiira ez'enkoba kati bo baali bafala nga balina bino ebyekyayi kati nga nze mugagga aleeta pint ezo ez'enkoba kati naye nga bw'onkubako engwala nga omupiira guyimirira kati coming back to Yemen, the moment I started the mosque, I have never found any hardship in building that mosque. You've never lacked money. The only hardship I found ababbi ba material. Era kyekyo kye bagambye abaana bankuba ku muzikiti ogwo. Nze nagulako loole ya seminti okuva bayitawo bawatyanga ku ssaawa ya Queen nti waliwo ebirombe bya seminti. I don't think mumanyi. Awo nga ku ssaawa ya Queen, like ye depot batunda seminti. Kanti one of the boys went manangamba omanyi Uncle Mose kye tugenda okukola okusinga okugula ku hardware tugenda tugule nga abasuubula betugule loole ennamba Alan banaye seminti yagenda otuuka e Butambala kati wempulira ekigambo okukuba ebbomba okitegeera okukuba ebbomba seminti ne bamukuba ebbomba kati bamukuba ndooza ebbomba n'akirira ezandibadde obakasooka seminti kalimu like 50 kg I'm not sure nga bagenda okupima nga ziri 35. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emityana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flickview, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 75863938. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Kale ku mukutu kwe tuli Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero banirizaako yonna gye musinzidde okubanga ate mutulabira mwebale nnyo mwebayire ddala. Tugenda mu maaso naffe okulaba ng'empeereza buli olukya tugitereeza wamu n'okuleeta abantu oba oliawo abagenyi baffe abalina emboozi nga really emboozi zirimu ensa, emboozi z'owulira nga they are life changing wabula zikuwa ekyokulowooza. Sireeta abantu nti ba celebrity bokka nedda wabula nsobola okuleeta omuntu ng'ali mu social life naye ng'ate bw'akunyumiza ku mbeera ye obulamu bw'azaayitamu n'okutuuka waali n'okukola by'akoze oba oliawo biyinza okwongera amaanyi n'okwongera essuubi nti obulamu buyinza okubadde obulaba bulala singa oba obadde bubi naye obulamu busobola okukyuka singa oba owuliriza oba oliawo bano abalala banno bye baba banyumiza. Kusheno proudly okimanyi bulungi nnyo eri proudly powered by Mirembe Beddings. Bakugamba nti Mirembe Beddings agamba yaleese ebintu eby'omulembe, pillowcases ennungi, blanket ennungi, amasuuka amalungi, curtains ennungi. Why not trust Mirembe Beddings? Buli kimu ate kijja kubanga ate kitambulira bulungi nnyo my dad sana ate okukootadde ne bannaffe aba Kasirye Breeders wali Emityana abakutegeeza nti osobola okuba nga ate weefunira ente ennungi, ente enzungu. Waliwo kye bayita okukola ssente, waliwo kye bayita okulunda. Kati waliwo abalunda ente, then waliwo n'abalunda ente for commercial purposes. Oyagala mata gennyini, oyagala ente yennyini evaamu kilo eziwera, ente ziri enzungu equaliters 45 olunaku, naye kati waliwo ezo ze mulina ng'equality 5 ate n'okukyalo n'ogaana yenina ente. Toli mu bizinensi y'amata. Abaagala bizinensi z'amata, abaagala okuyinga bizinensi y'amata mumanyi kyentegeeza bwe boogera ku nte. So Kasirye gwe olina okwesiga ekintu ekiba nga kitambula bulungi nnyo nga kiri malidaadi sana. Ndi ne mukulu wange okuva mu ggwanga erya Bungereza mu kibuga eky'e London gwe nsinzidde naye wano olunaku olwaleero tuli mu ggwanga Uganda. Yakoze omukolo ogwabadde omulungi ennyo ogwansanyusizza ku wiikendi
gye nasanze ne Honorable Lydia Mirembe, ab'ebitibwa bangi basobodde okuba nga babeera ku mukolo ogwawo ne Butambala awo twabaddeyo mu kibuga Bunyenye kumpi n'ekibuga awo ninawo nno famire yange mama wange bamuzaala awo Bugoye. Mama wange webugoye era Bugoye eri next ku kyalo kitwabaddeko across Kasozi ko wabadde olengera across. So mukulu wange yavudde London naye ng'abadde ndowooza amaze emyaka nga 10 nga takomawo London nga takomawo Uganda naye nga sigamba nti waliwo ekimuganda gisukkamu naye the last time yasemba okujja wabadde wayise emyaka 10 naye sigamba nti talina bitambula talina ki but waliwo lwotula wansi n'ogamba bro abaana nga bajja e Uganda buli mwaka gwe mu myaka egyo gyonna gy'obadde oyisizzaawo kiki ekibadde kigaanye okukomawo bingi nnyo experience nnene nnyo betugenda okwogerako. Yagguddewo omuzikiti nno awo e Butambala awo abantu babadde ku muzikiti ogwo omuzikiti gwabadde so beautiful nga bw'ogulaba awo celebration zabadde z'amaanyi and it was really a good function. Gwali mukolo mulungi nnyo ab'ebitibwa bangi. Ssaabasajja Kabaka yasindise omukyala erinnya ndyerabidde bambi maama waffe mukyala Wangabye. I felt so happy. Nazze mu muzikiti nendaba mukyala kati ng'omukyala gwe nalabye yabadde mukatuliki n'agamba mukama waffe yeebazibwe muzikiti abantu ne baddamu weewaawo ne Reverend wamulabye ne Reverend. I felt so happy. Singa eddiini egenda mu maaso bwetyo ng'abakulembeze baffe tebeesosola buli omu nakkiririza mu kintu kyakkiririzaamu naye ng'ate wekijja mu kujja awamu n'agadde oluganda lwe nalabye awamu but story y'omuzikiti ogwo gwe wazimbye yannyumidde nnyo era actually wetwali tetunajja ku mpewo nkugambye nti bannakyalo oba abaana b'okukyalo babadde bannyumiza ne baŋŋamba Mwoza atuzimbidde omuzikiti ssebo guno omuzikiti guliko amateeka mangi nnyo wano guba gwe gumu gugisinga okutukulako nze otyo ne baŋŋamba olaba akanaala ako Mwoza yakaddisaamu abantu emirundi nga 6 nga kaganye okutereera babadde no bavubuka n'agamba yakuba essimu ku video call n'agamba wagamba Sheikh wagamba ani njagala okwata ennyondo okoone egundi eryo eddinisa likoone mboli n'akoona katono omuga akoona nnyo mbu n'akoona naga awo muddeemu seminti wange mwamubbye naga guno omuzikiti n'okutuuka wano Mwoza oyo abadde yateekako amateeka mangi nnyo obadde osupervisinga bulungi nnyo ekintu. I don't know if ze zimu ku nsonga ezibadde tezikuzza waka ng'ogamba oba mmale okumaliriza dream wagijjawa ey'okuzimba omuzikiti kozi bantu bangi ku Bulaaya balina ssente oba oli awo n'okusinga naye ng'oyinza omugamba zimba yakasomero mukyalo ewammwe abaana basomere bwereere naye ngobaka kaba abateesobola families oli ng'olaba obusobozi abulina Allah ng'amuwadde kasente naye natasobola kikola but ekintu kyewakoze nabadde ntudde mu maka agali opposite bonna nga bagamba ekintu kimu oyo omwana Mwoze talabika wano naye ekyo ekintu kyatukoledde ne mbabuuza omuzikiti gubadde gukola ne baŋŋamba gubadde gukola naye tusiimye enkulaakulana eyo and I believe ekyalo ekyo kikyuse nnyo oba e Butambala awo poloti zaalinnye ebbeeyi nange sikyasobola kati kugula kuliraana muzikiti really aga Katonda like soon as omuzikiti guwedde ne mbaleetera amasannyalaze think poloti eya 10 obya poloti oli obimanyi 10 ndowooza yali ku miliyoni ng'oba 3 n'erinnya kati eri mu miliyoni 11 olaba across w'omuzikiti wali ebinzaali wali wa sister wange awo naye olaba naye yennyini namugamba kankugule miliyoni 8 n'agamba nedda ssebo njagala miliyoni 16 so but it's a good thing sikiraba in a way nkiraba in a way nti singa ffenna tukozesa responsibilities zaffe oba obusobozi zaffe n'ebigambo byenkugamba nti Alan one thing is waliwo abantu b'oyawula ku balala
is the direction gy'aba atutte nga kyakola yes kimugattako ne nga kigatta ku balala kati nze kinsanyusa okulaba nti achievements ya muzikiti gwokka naye n'ekitundu ng'ekitundu nakyo kifunamu nti embeera y'abantu ekyuka n'omuntu ayagala obakolera oluzzi is easy nti okubaterawo pampu bateeka butesi masannyalaze amazzi ne gajja waggulu so yeah, it was good. Kale sooka obuuze ku bantu batulaba beeyanjulire bannaab'e London abamanyi w'obeera bajja kujja naye mbadde nkusaba osooka obambulizeko abantu bange abalungi abo mbalamusizza mwenna abagoberezi ba Alan Cruz nze bampita MC Moze abasinga okumanya bamanyi nga MC Moze amannya amazaale nze Musa Lule Sajjabbi erinnya lya Sajjabbi naye nali nalyerabira sijja kulimba naye abantu beeyo kukyala ate libasinga okumpita n'erinnya bantuuma nickname ya mu Yemen oba waliwulidde nga babyogera bampita mu Yemen. Lwaki bakuyita mu Yemen? Because of my principles. Bwe ngamba kino tugenda kikola bwe tuti, that's how we have to do it. Kati natuuseeyo ne gakyansanyusiza I found it funny. Akamba omuyemeni azze mbadde sigenda nko ku kyalo ekyo for the last 30 years. I've never been to that village. So the last time I was there danyo nga ne jjajja azaala jjajja akyaliyo. Yeah, because tetulina kyalo ffe tuba tuzaala Nansana we tuziika we batuziika olwaleero leero wano miziko gy'abapangisa gano ge malaalo. So that's why I'm preparing that village. Yeah, so that's the story nja gikubuulira. Emyaka 3 nga siri ku kyalo ekyo era bo babadde bamanyi omanyi abantu b'ekyalo bakugeyo owulira wedda bansonga yoyo ate tuwade kumanyi bino bihaaji ebinene kamuvubuka muto waliwo n'omukyala eyakiŋŋambye baŋŋamba iye naye ate ffe tubali tumanyi nti Moza ajja oba haaji birevu nvi waliwo n'abaakoze zaala and I had to call them ne mbagamba musiramu takola zaala musajja muddize sente ze kati oli yamugambye nti nkugambye oyo Moze oba owakana tuteekewo bweziti oyo ye mu Yemeni kanyumidde bakuyita mu Yemeni. It's the strict eyo gy'ogambye nti ayagala omukintu kimukole bwe kiti weba nti wateeredde mutemeewo. I love the name anyway. Wow. Omukyala yambuzize gye nabadde ntudde wali across naŋŋamba oyo Moze wammaye nnyinyi yakoze ogw'omuzikiti oba waliwo yamusponsoringa nnyo okyeka waliwo abadde amuwa ssente ne mbagamba nedda koli kwe kubuuza lwaki ogamba nedda nga tobeera kuno ne mugamba Moze aludde e London ate ebintu ebyo mbikoze for last over 15 years naye nze ffe abasiraamu kye tumanyi nti kyogaba kyongerako bwongezi kubanga nze nga nature yange ne bw'obuuza abantu abawangaala nange ndi musajja abelievinga mu kukwata ku mukono ku balala naye kye nali seesomesezza nti b'okutte ku mukono basobola okudisappointinga. It's very easy okuva ku mulama kubanga balaba abantu be Uganda wano bakolimakolima nnyo bw'aba alina gwe yayamba kati waliwo omusajja awo I don't know if I'm allowed to mention names ne wali experience gye nalaba to one of my friends nga oli yamuyamba omujja gye yamugjeyo mu kyalo nga kavubuka kato naye kakati omusajja atuuse mu waggulu ate n'ojja n'oyagala okakasa abantu instead of being happy I planted this seed a seed evuddemu ebirungi oli n'agira so kati nze I understand lwaki abantu babeera beewuunya nti oba balimu abawalabu kubera I think abasiraamu b'e Uganda abawalabu babayamba nnyo kati abasiraamu b'e Uganda problem gye balina nti bafunye dependence but they are so dependent on ani atuyamba if I'm allowed to because you can stop me where owulira wenvaako but what I'm saying is very important olaba abakatuliki tugenze tutambula mu byalo eyo gye tubadde tuyita nga nyimirirako ne mbuuzaako abantu ku makyaki naye surprisingly abakatuliki tebatera kupapira bintu but bwe bagamba nti bagenda kuzimba church ebaya bode ekyo nsaba onjulire kati abasiraamu bano problem gye bakoze ate tebagala criticism but this is what bagita batya criticism ennungi
okuwabulwa okulungi naye nga omuntu abanga akunenya you know oba bagita criticism at the word is gone bakyengezaako lulaga nti natunulidde projects z'abakatuliki nga nnene mu byalo eyo neŋamba ntunya kyaki omukatuliki gyazimbye ku kyalo nnyimirira ne mbabuuza ne mbaga nze nzatera okuweereza ebintu kuno nazze ndabe ku bantu b'oku kyalo bagaye tusanyusa okulaba banaye weebale kubeera wanjawulo gwe oweereza ebbaluwa ku kyaki nti wali tugenda kugabawo ebintu mu kisiibo weebale nnyo singa n'abalala bonna bwe bakola naye kye nayize nti abasiraamu si mu bubi beemanyiziza ekintu ky'okuweebwa nti omusajja ava eri oba Dubai oba gyavuddeyo mu Basaudi mu Bawarabu n'aleeta sente ze oba $2,200 kuzimba muzikiti kati ate baaziwadde ne bazimba omuzikiti bagwa kakasanvu naye nga tegugenda kulastinga for 5 years ngenda kujjira the story of the mosque nga bw'ogambye nti oyagala nkwesitole y'omuzikiti ogwo kati natumuddemu ne ŋŋamba oyinza okukiyingira ekyalo nga kuliko emizikiti nga 100 nga every 10 minutes musanga omuzikiti naye nga teguli impressive nga tegulina future naye nga n'abagulimu bakugamba bajja ne batukolerako kye batukoledde naye kaakati twetaaga tugulira tanka twetaaga tukola ki n'ogamba naye obusiraamu bwe Saudi bwe bumu n'obusiraamu bwa wano bwe busimu n'obusiraamu bwe China what you can do is nti abantu b'ekyalo nga mmwe aleese $1,000 aleese 2,000 kakati omuntu bw'ajjanga Musa oba Alani n'ajja ku kyalo ne mumugamba so nakakugambako ne wali ebunyenyi ne mugamba nti tulinawo $50,000 batugambye ettanka ya $1,500,000 naye abakatuliki ate bwe ŋŋenza okwogera nabo always babeera n'akasente kaabwe ne kongerwako bongerwa so mbadde nsaba abasiraamu naffe tweyigiriza ekintu ekyo nti nga tetunaba kubeesinga nnyo ku basajja bali kyovola nti we balaba nti Musa yazze oba Moze yazze n'akola ekintu kibatawaanya omutwe nti tala omwana oyo taliimu abazungu taliimu abaki okitegeera nze siina na registered charity era nze si collectingangako sente I have never been on online nti collectinga sente kuba saagala nzije nga nvuga tulina Alan Cruise tucruisinga omuntu agamba abaana bafunye mu charity okateketa so ebintu ebimu kati nazze like Nduddo nga bagala Nduddo okujja Uganda naye nze wandabako for a short time era nempulira views is about me which I was happy about because kiba kirungi nnyo ngera bwagenze ebutambala now I know that you are a very investigative person otuuka mufo kyo okola research eyo n'oyongerezaako evidence kati ekintu ky'okubeera nti omuntu obeesinga nnyo kulowooza nti tulina kuyambibwa is good thing it's okay tekirina problem naye naawe okulaga nti tutandikire kale okwetandikira omusingi so I understand lwaki abantu bakyewuunya naye ogwo omuzikiti nguzimbye nganze and a few of my friends ate nga bamaze kulaba on my WhatsApp status I don't even have it on Facebook or ogwo omuzikiti banno kwegattako bamala bila kusera siyo biki bamala kulabanga kati for example ng'omuntu bwanandaba kuno nga bwe nakugambye nti Alan okiraba ntandisa akalwaliro ako kalaba ne bw'ofunayo omuntu ku channel yo nga bakirabye I have no problem gwe wenyini ku kyalo walabyeyo what I cannot recommend nti Alan ayimire Kampala bagaye banaye abantu ba Moze batereddeyo $2,000,000 no it's very good for Alan to go there n'agamba nti nze nga Alan ku ddwaliro lya Moze katwongereko bwe tuti si byakulangirira ne bw'olangirira but ekyoga nti oweereza bali because balina element eri nti sente ezo ziva wangi kati oweereza $2,000,000 bakosaako 3 okategedde kenkula zaako emizikiti kyemizikiti egyo quality yaagyo si nnungi not because the money does not come but because abantu bamanyi nti abawalabu sente z'abawalabu okitegeera kati we balaba omuntu ng'omuddugavu n'ajja n'akola omuzikiti ogwo gufaanana bwe gutyo bambi kye batawaanyaamu okitegeera alina okuba nga alina wajja support alina okubanga alina of course ffenna always tulina we tujja support gye tukola n'emikwano gyaffe ng'ala ni bw'onojja ne bakuleetera akabba omuzikiti oba ne bakukwasa ebbaasa kuba nalabye nga buli omu bamukwasa ebbaasa osobola okugamba omuzikiti gwa Moze kanguteekemu $2,000
That's how you get support. Naye nti ogamba nti I don't even have a charity organization nti is registered. Wakutumye masjidi ani? Ahmad Sajjabi. Eh? Ahmad Sajjabi ye jjajja wange. Yeyo story gye wawulira abantu gye banyumya. Kati jjajja wange yali musajja yawangaalira wabba kuli awo. Nga musajja mugagga. N'azaala abaana bangi. Bamwita Hajani. Bali bamwita Ahmad Sajjabi. Yeah. Kati erinnya lya Sajjabi lye nnina. Kati jjajja wange oyo bw'atuuka mu myaka gye gya retirement nga omanyi retirement ye Uganda. Abantu abasinga atuuka mu retirement nga tagenderedde. Amaanyi agakola takyalina naye ekirungi kye yalina nga yalina ettaka ddene nnyo mu Nansana omwo. So jjajja wange n'abeera nti yatandika okuteekawo ekintu nti anaafuna ssente azimbe omuzikiti ku ttaka lino. Kati nze n'enkyeyama nga nkyali wano nga nkyali naye. Yeah, I think I was like 14 years old. Ne mga omuzikiti nja guzimba. Kati naliko mu muzikiti gw'omu Kisenyi. Mu Kisenyi ku Mbuzi omanyiwo? Mu Kisenyi kino. Kati waliwo bayita ku Mbuzi. Waliwo omuzikiti. One day nali mu kisiibo ne ngendayo okusaala emisana ne neebaka mu muzikiti. Kati ne baleeta meeting nga baagala kuzimba muzikiti. Abasajja ne bajja nga bali awo basonda ssente z'omuzikiti. Ne mpulira nga abasiraamu bagamba empagi 2. Empagi 5. Ne ngamba zaali mu nzeka wano atasobola ngamba. Ne batandika okukanyuga. Wallahi I promise you when natandikira okuteeka that manifestation nti nja kuzimba omuzikiti one day. Bali mu muzikiti? Yeah. Nga basonda ssente z'okuzimba omuzikiti mu Kisenyi? Yeah. Naye nze kunze ekigambo mpagi omusajja yeewaddeyo okuzimba empagi y'omuzikiti. Nalaba nga kinene nnyo mwana. Ne ngamba one day nange nditeekako ku muzikiti. Tugenda kola mukatono bwetu tukomewo awo ennyinyi tugenda okubanga tutandikira ku mboozi yaffe. Siraamu bannange, Tammy's Fashion Hub ebaleetedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilibab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kkala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu sayizi n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Ikotoolyo Mall, edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe. So tukyeyongerayo. So Uncle Moze obeera mu muzikiti. Yeah. Owulira abasajja beeyama. Yeah. Empagi 5. Yeah. Kati awo ku Mbuzi wegambe kitaata wange ye yali abantu abakolera awo ku Mbuzi nagendangawo nensalira ku muzikiti. Kati ekyo nenkivaako nenkyerabira for a long time because that time I was like 14 years. Naye nali ntuuse okuva Uganda nengamba jjajja wange ngenda. Kati n'akikomyawo n'agamba eke bw'ofunanga ssente tewera nga omanyi abazadde b'e Uganda bakubuulirira teweerabira gy'ovudde kuba nze nali mbabuuliriddewo nsidda wano. N'angamba onguliranga essuuti yali ayagala nnyo essuuti. Zi double blessed nga azaagala nnyo. Kati nze ebigambo we namutoleranga salaamu nga mukubidde essimu. Essuuti yange omuzikiti gwange ozimba ddi omuzikiti kati ne kimbeeramu ebbanja ne limbeeramu. Lwakubiranga jjajja ng'agamba essuuti yange n'omuzikiti bintu ebyo. Kati ne kibeera nga akimplantinga mu buli ssaawa naye nga sirina ssente. But I had a belief that nja kuzimba omuzikiti ne bwe nzimba room emu. That's the good thing about a mosque. That ne bw'ozimba akantu bwe kati as long as bwe busobozi bwo n'ogaa nti kati ogwo omuzikiti oba gwawaka. I'm sure you've visited families nga balina n'omuzikiti gwawaka. Kati munnange alhamdulillah ne time neetuuka nenfuna ssente ezizimba omuzikiti naye nga ssente zenfunye ezizimba omuzikiti ndoza gwali $1,000 ogwa pound. Nga mmaze okukola budget nga nkiraba $1,000 gumala ozimba omuzikiti. Nali ngenda guzimba ku ttaka lye ery'Enansana lyo ly'eggambye. Kati nenfunamu obuzibu awo ne ba family members. I don't think it's something that was coming from a bad place for them. But I think abantu batya nnyo abavubuka. Ndoza balooza omwana ono ajjewa akuzimba muzikiti wano omwana agatwalako ttaka. I don't know. I don't want to accuse them of anything. Kakati nenfuna challenge ni musajja ali very very principled. I live a very humble life but I have my own principles. Kati mina byensalawo nti ekyo sikikola. Ngamba lwaki nwana ne bazadde bange.
eri e Butambala waliyo jjajja wange azaala jjajja wange naye ndowooza mu Luganda bakinnyonnyodde baŋŋambye oyo abeera maama like your great grand mu Luganda abeera ye nannyini Butambala no yali yafa naye nga yazaala jjajja musajja azaala taata wange yazaala Sajjabbi oyo w'ennansana kati nze ne ŋŋamba if I do this nga womanyi abantu nga bwe gaya abantu you have that character I've seen that you always quick to find a solution ne ŋŋamba bano baba bakyetereeza about who should build a mosque blah blah wakisigenda eri because eri great grand lyali ttaka lye bwe yafa ne lidda mu granddad the granddad bwe yafa ne bidda mu my aunt mukyala ali awo bamuyita Amina Nachanzi ninga mukati those three people bwe nzimba omuzikiti guno they are all beneficiaries tulina mu Lusiraamu kye tuyita sadakatul jariya kane ŋŋamba baba bafunamu nensaba Allah edduwa tingenda kuzimba omuzikiti guno osasula abo abali mu lineage y'ettaka lino osasula abaguzimbye n'abannyambyeko oli ne waaba asasuddwa ne ŋŋamba bisimillah kati abantu beeyo ndudde nga mbasindikira obuyambi for almost 20 years nenga tebamanyi bw'ofaanana bakoma kundaba nga ndi muto bwe nti navayo banga ndi ku kyalo ekyo kwe twabadde ku kyalo ekyo ne kuba kati ndi mu 42 years so navayo ndowooza nga ndi wa 10 something like that tegeza n'abataka abamu tokyabajjukira nga bo bammanyi because I have never forgotten them nabeerayo myaka oba ebiri kati olw'okuba nagendayo nga adventurous manyi obwana bw'e Kampala nga katutte mu kyalo obwana bwayo nga mbukwata ne mbuteeka mukolamu ojjukira pint z'omupiira ez'enkoba kati bo baali bafala nga balina bino ebyekyayi kati nga nze mugagga aleeta pint ezo ez'enkoba kati naye nga bw'onkubako engwala nga omupiira guyimirira kati coming back to mu Yemen bo gye baakijja naye Musa okuva edda Musa alina enkola gy'akolamu ebintu bye kuva ddanga ye mugagga yaleeta emipiira kati nenzijja nga wadde sibeerayo mbeerako bye mbaweereza nfuna engoye zino enkadde ne mbaweereza ez'endibota kati nga mu bwongo bwabwe nsigalamu kati most kids abali ku kyalo ekyo honestly tebamanyi they have never seen me because 30 years nga tomanyi wantu nga nawe wavaayo oli 10 that's a long time naye nga bampulira kati mu kifaananyi kyabwe badde bayinamu nti oli musajja mukulu Bahaji kati obutalandagga nnyo tuddeyo wali kati nenga bakanzimba omuzikiti ku ttaka lino benefitinge bajjajja bano bonna nga nina omutwalo gumu sooka olabe how amazing Katonda bw'akola mpita omusajja ali awo engineer bambi yafa recently ne mugaa njagala kuzimba muzikiti kati oli omusajja ekifaananyi kyalina olw'okuba alaba mpeereza every Ramadan mpeereza ebintu okusiibulula abantu ye yafuna kifaananyi kinene agamba mugagga wange ansindise mbazimbira omuzikiti omusajja yasitula omusingi omutwalo gwaggwera mu musingi ne ŋŋamba Allahu akbar jjukira eri e Kampala gye nvudde ninamu kano akati agamba yali yeepankapanka wano biki wallahi nembeera nga nsaba Allah ngenda okulaba omuzikiti ngusitudde gutuuse ku whole plate mpola kubanga aba following my status on WhatsApp that's the only space where I put my stuff kati mba ndi awo one of my friends bamuyita Harun ali British naye nga muyindi nangamba gwozimba kyekyo nemugamba nzimba muzikiti Musa ng'oneewunyisizza nnyo mbali sikusuubira naye ate ndi liberal nga wera wandabye nti n'abakatuliki bajja mu kyalo mbayita ne bajja muzikiti because nze ndowooza nti olina okwegombesa abantu eddiini yo olina okwagaza abantu eddiini yo ne character yo how you handle yourself olina agamba omwana wange wandi ŋŋamba nti ayagala kusiraamuka sijja mmugaana Musa yandaga ekifaananyi ekirungi so that's the character I have which can be misinterpreted n'abantu abali extreme mu ddiini okitegeera kati nenzimba omuzikiti nangamba ngenda kuwayo sente nampayo 15,000 eza pound ne ŋŋamba tuli ba mukwano nnyo nangamba naye gwe olina pride olina okwogera ne mugamba blood simanyi nti ekintu ekyo nkisobola kubanga nze ntya nnyo omuntu okugamba nti alabe agamba ate kino alhamdulillah kati oyo najja ne wajjawo omulala bamuyita
naina Haruna yamunyumiza timuso oyo omulaba because in London I live a very humble life. You've been to my house. Yes. Sirina nti oba nvugana mmotoka nze. Like I have my own life, a confusing Nakulaba. Hey, I live a very humble life. But when you come to Uganda, ebintu byenkola si kyala like I'm very introvert. Abanjagala be bandaba. Kati music yeyampa chance eyo okubeera mu bantu ne bammanya. Kate bwonsanga mu kidongo. Nze nga ne bwe mmala okuyimba. Obuzanga Eddie Kenzo. Yanyombesa nako. Nangamba kwetu star bwomala okuyimba bulako nga nze nga bwe mmala okuyimba. Obeera mu bantu nembuuza gwe mpadde hago gwe nkola ki. That's my character. Ne mmanya nti maybe I'm not good for celebrity life because of my character. But era okuddayo ku muzikiti. Kati abantu bali bameka, bali babiri. Nisa, Harun. Ya bonna bavubuka ba British. They are not like some people I've grown up with. I've known for. Siba na Uganda. No, siba na Uganda. Wow. Ate ngira sikolangako any fundraising. N'aba na Uganda beranda ni banjagala nnyo. But they were shocked. Nti nsobola okukola project bwetyo nga sikyogedde. Because I'm one of those well-known people in UK. But they were shocked. But that is because it's coming nga olabye story eyo ngera bwagifunyeeko ka research akatini. It is a personal story. Nze nali njazimba muzikiti gwange nga gwa mutwalo gumu ogwa pound because I had already done a research ne bandaga nga muzikiti omutonotono. Naye njagala kulaga how manifestation n'omuntu okuba okumalirira n'ogamba njagala nkola ekintu kino. Toba tokinaako busobozi kubumanyi. Naye Katonda asobola okikuteekako. Kati abo be banzizaamu amaanyi ne ngamba Haruna ne Nisa banchallenge nze. Kati ne bafunayo era mukwano gwaffe omulala ali awo mutual friend bamuyita Irfan. Irfan naye n'agamba Musa wewe wakyozima muzikiti watugamba kati ate abo be bampika. Ne ngenda ku account yange nga badde manyi nti omutwalo gwaggweera mu gundi mu foundation. Kati bano bannyambye bansituddeko wano. Ate ekintu n'enkikuba bubi nnyo n'enkigezza. Kati ne ngamba kati ngenda kunoonya omutwalo gumu kitundu ogw'abagaayi bano gwe bampadde. Nange ndeeta omutwalo gumu kitundu. Kati ate nvudde ku mulamwa ogw'okubeera ku kintu ekiri mu busobozi bwange. Kati olw'okuba bampaze kakiri nga Alan w'obeera nti obadde you're going to change your studio. Naye ng'olina budget yo ya milioni 10. Mwaze najja nagamba Alan ngenda kuwa emitwalo milioni 5. Kati otuuka noga naye ate kati kiti kyembaddeko eky'ekikumi. Ng'ono bwagizeemu. Like instead of focusing on oli obulambi bwakuwadde omalirize. Nze nagamba nasigazaamu stable n'ensi eyo. Ne ngamba nja kwongerako. Then ne nnoonya ne sente. Kati ate alhamdulillah Katonda n'aleeta sente nga zijja. Like the moment I started the mosque, I have never found any hardship in building that mosque. You've never lacked money. The only hardship I found ababbi ba material. Era kyekyo kye bagambye abaana bankuba ku muzikiti ogwo. Nze nagulako loole ya seminti okuva bayitawo bawatyanga ku ssaawa ya Queen nti waliwo ebirombe ebya seminti. I don't think mumanyi awo nga ku ssaawa ya Queen like ye depot we batunda seminti. Kandi one of the boys went manangamba omanyi Uncle Mose kye tugenda okukola okusinga okugula ku hardware tugenda tugule nga abasuubula tugenda tugule loole ennamba. Alan banaye seminti yagenda otuuka e Butambala nga ndoza mulimu kilos 35 buli bag. But it's also a good thing for me because I would never have known nti ne mu material abantu bakoleramu obubadi ng'oguze loole ennamba. Kati nze nali simanyi nti akasawo ka seminti kabanga bomu kaba kazimba like tewabaawo space. Naye nga kano bw'okatuuza kabanga ako even ak'omukyere tofuna kalimu empewo nga like kali half. Kati omuzimbi obu n'agamba naye papa seminti gwe watuleetedde nga wa bitundu. Naye ngamba seminti abeera wa bitundu. Kati wempulira ekigambo okukuba ebbomba okitegeera okukuba ebbomba seminti ne bamukuba ebbomba. Kati bamukuba ndooza ebbomba n'akirira ezandibadde oba akasawo ka seminti kalimu like 50 kg I'm not sure. Nga bagenda okupima nga ziri 35. So kitegeeza woba obadde oguze ton kwe sebo nalina mukwano gwange ali awo ne mubira essimu. Nzonda basibeera Uganda but I'm a very respectful person when I build a relationship
nina engeri gye maintaining that relationship ngera bwe twa meeting naawe like sina nnyo kamanyiro sitawanya nnyo bantu ate nkulaga nti if you need me I'm here kati nange nfuna emikwano egyo nenkubira mukwano gwange ebintu bya Uganda obimanyi if someone is in the government bikine mugamba abaana banzibye ebintu bya sementi nampe emmoloka ya escort negenda nejjayo bali abe Butambala nebaleeta najja okusaawa ya Queen awo simanyi kifo bwe bakiyita bwe batunda sementi n'alagira ezo store zonna ziggalewo zonna nagamba mwenna muggaleewo kati kasajja akagira kagamba omuyemeni agenda baleetera obuzibu kati bino story baginyumiriza Butambala omuyemeni agenda baleetera obuzibu mwamuguzizza sementi ow'ebitundu ate bano bonna abantu abo bambi bansonyiwe this is not intentional mwenna we baba awalina store ng'etunda sementi ow'ekitundu owedde my friend Guy yamuza sementi yajja n'agamba bannange saagala kuleetera abantu obuzibu tubale sente buli bwabaddemu 35 nti ye akasawo ka sementi kabeeramu 5 nti ye nganze nabibaze dda ne muga kati nkubanja tani bweti kubanja this much ne batikka sementi gwe manja ne muga saagala sente ne batikka sementi ne gwe manja ne ngenda okitegeera kati ate nga ne ku kyalo owulira abaana batte biki sajja kusanga bakubanya abantu banga w'ekyalo but that's the only challenges I had with the mosque but in terms of doing the mosque COVID yazze n'embeera busy nnyo nga nkola gwatandikirayo mu COVID namala emyaka 5 nga nguzimba ogwo omuzikiti guno omuzikiti gwe tulaba emyaka 5 nagutandika 2020 nali very relaxed tuli mu mayumba bakize ekinentandika 2020 ne wanjagaza ekintu ekyo I'm not a Muslim but my mom is a Muslim nagambye bangende bugoye nzimbeyo ko omuzikiti wala ate kisoboka ate gwe omuntu w'abantu bajja nagukuzimbira nagambye neŋŋamba nedda njaka ngenda kuddako ebugoye mbazimbire ku muzikiti ate that is a very huge statement nti mama musiraamu so bw'ogamba mama omuntu yena wagamba mama wange musiraamu kitegeeza yesi musiraamu si we kiri ani mama omuntu wakugamba mama wange musiraamu kitegeeza akugamba yesi musiraamu siri musiraamu mbwagala nnyo and in my life Mungu aneetolooza nnyo emikwano emisiraamu mukyala musiraamu mashallah yes so obulamu bwange bwetolodde nnyo nze buli muntu gwe njagala ennyo ate ne character yo ya kisiraamu sure era abantu asinga bangamba Alan bwobola iro ogamba wallahi okola wotyo ogamba nembaga no I find myself doing so because I was raised by a Muslim mom. I think that I was a single mom. Abera kitintale. Okay. Mutwaleko ku muzikiti gwaffe kuba guli ku kyalo ate ne imamu asasa ku muzikiti era ava ku kyalo ekyo ave yo yasabye entambula imamu kasabe kasabe bambi era mbasaba wano imamu w'omuzikiti ogwo nga muyitamu Alan mumufunire ku ntambula konake munafuna kwe tunayongereza ate boda egula senemeka I know imamu afune entambula but okudda ku muzikiti Allah nteerawo ekisa nti buli sente gye nakwatanga nga nteeka ku muzikiti kati Sheikh Muzata Allah muwumuze mirembe amuwejjana manyi abantu abamu ba misunderstanding communication ya Sheikh Muzata but lwaki Sheikh Muzata yalinga effective yalina provoking communication nti akukola statement ng'ekuprovokinga kati olina okuba mugezi okukitegeera so most people in Butambala banyiga nnyo ekintu kye yagamba nti ebizikitizikiti bye even the language he used it sounded a bit too much kuba yagamba ebizikitizikiti bye Butambala bikyafu nze nkwenze omusajja nga Muzata ngende ne kanzu yange nsalire muzikiti ogwo that was provoking to many people and perspective is different kazi nganze nga moze namugamba that's a challenge ne omuntu omulala agamba omusajja omusiraamu lwakyayise ennyumba ya Allah okitegeera but ebibala ebyavaamu bebaffe bamoze nti nengamba ngenda kuzimba omuzikiti ku kyalo okwo nga gufaanana ng'egyeranda ne oba egy'e Dubai nembeera determined Allah ninkubuulira amazima saafuna buzi olaba tuzimba amayumba nyumba nekutawanya n'osibamu n'ogyesooka n'ogyesonyiwa ogwo omuzikiti nalemezaamu for 5 years omuzikiti ogwo ogulabika gulimu emitwalo nga 6 egya pound
okitegeera naye nga ngamba kankole ekintu ekyo kati nenteekawo netteeka nti abasiraamu bakola ne banagaana okusaala omuzikiti guno gulina okubeerako ba cleaners nga gutukula at least guleete ekifaananyi kati nenguzimba ate nenkyusa ne system abantu gye bazimba emizikiti oli n'azimba nga kahall tebalina we batereka bintu nejjanaza gye bateekamu omufu nebeera ng'eri awo kati fe twali obwana obuto my friend ng'otya nosaalira mu muzikiti ng'ogenda osaala ng'ejjanaza gye mwaziikiddemu omuntu eri awo okitegeera kati nze omuzikiti ogwo nenguteekako rooms 4 emu office y'abasajja because I'm coming from a mental health background abantu b'omukyalo mbajjukirako ebintu by'okukuba abalalu emiggo biki ebyo kati nenkola ekintu nenkiwa foundation for futuristic plan nenkola nga nenteekako ruumu y'abasajja okwesortingira mu issues zaabwe kwekulaakulanya nenkola ruumu y'abakyala abakyala b'omu byalo babonaabona nnyo abasajja b'omu byalo bakuba abakazi b'omu kyalo my friend so domestic violence mu byalo nnene nnyo kati ate ebitongole by'amawanga bino ebyefulamu biyamba abantu kuno zi World Vision byani ebyo biinvestinga nnyo mu byalo ebyo ne tenti gye walabye tenti eyo yabaddewo World Vision naye ate abagagga ne babagagga banga b'ekyalo ne baŋŋamba ate yakupangisa naye nga ate bw'eba eriko omanyi kati ffe tubeeri ne kamungulizo waffe mu Europe nga ffe tulowooza nti donated by Alan kati when I see donated by Alan nga ngamba ate Alan yatudonating ate waki mugimpangisa newera nti eno Uganda ne kati nze gemalo genali but it's World Vision ate mungamba nsasule tukipangisiza okitegeera anti World Vision yatuwa naye agirina n'atuwa amateeka n'agipangisa n'agamba kati kuliko abajoozaawo n'atufumbafumba waliwo abooza waliwo ajanika waliwo agigolola waliwo bayinza otufumbafumba eyo mu kyalo eyo nabulga waliwo agigolola waliwo ajanika amazzi ge bajoozesa gaviira ddala Kampala agenda tegagitukuza kati abanakyalo ne bagamba kituufu bambi zivudde nabweru kati ekyo kye natunudde ne ŋŋamba vision yange ennungi bwe baba nga bino zi World Vision World Bank bituuka mu kyalo but I don't think bituuka kakati nenteekako ebintu ebyo ne Honorable Lydia namusabye nti kale awo omuzikiti ogwo agukozese nga center bw'aba akola surgeries for example mweyo region I don't know we muziyita eno ewaffe kati ewaffe eyo tuziyita boroughs kati mubeera ne member of parliament naye every borough abeerawo ne ka office mwakolera surgeries surgeries are like okuwulira ebizibu by'abantu era wawulidde nga bannabutambala mbagamba mwana mulekerawo okukaabira ba MP ebizibu bya njagala kuwasa simanya twagala kugula keesi ya mufu ebyo si bizibu bya MP ebizibu bya MP is kubakulaakulanya mwekolemu kasako mugambe nti twekozemu kasako twagala kutereeza kkubo ate ne MP talina kukwata mu nsawo ze alina okugenda n'abalobingira nti ekitundu kino but government weebe kuteekateeka ssente ze ne spending nga mu kukulaakulanya amakubo etuteekemu kati naye baba tebakibawadde mu kisanja ekyo naye ba MP balina okufuna communication n'ekyalo nti December sabid banaye wadde kati ng'eyo omusajja oyo bamuyitaani omusajja gwe bajjeko e Butambala nyandyerabidde gwe baasibye Honorable Kivumbi Honorable ye Mwanga Kivumbi kati oyinza okusanga bambi nga oyo Mwanga Kivumbi alina ebintu by'abalobingira naye nga bibadde tebinnatuuka kubeera achieved I'm just assuming kubanga simanyi oba yakikola kati naye nga problem eriwo nti they don't communicate with their people nze nganze omuntu abeera e London kugambye mmaze emyaka nga sijja kuno but my communication with people wagyerabiddeko nti nawana ku kyalo bukumanyi naye nga ate I have no interest in any public office naye njagala nnyo okulaba nti abantu abo singa babeera ne communication kati nenjiko omuzikiti ogwo nengukola nga omukyala wa Lydia asobola okugamba abantu beeno buli myezi 2 nja balabangayo omulundi gumu ntegeera ebizibu by'abo abakyala kati bwasanga ng'ebizibu by'abakyala b'ekibuga bunyenye bifaanagana ebizibu by'abakyala b'ebyalo ebirala then kimulaga biki bye nnina okusabira abantu b'essaza ly'e Butambala. Alan, do I make sense? Yep. Yeah, so I think kanenteekawo ekyo ne bino nti omukyala bamukubye bana abalwadde abakyala abalwadde obulwadde bwa siriimu kati eyo ninayo abakyala balinga 20 balwala sukaali kati era aka dispensary ke nataddewo nakabateereddewo nti era ne mbagamba sigenda basasulira because now nkuze
n'okukyalako kuno byenjizeeyo abantu bamanyiiza nnyo kuba sinange sinnabaako naabadde okitegeera. But I want to encourage other people to join. Nti abakyala nga bwe baba balina sukaali obateerawo omusawo abeerawo buli Friday lwe basaala obateega ku lunaku lwe bajja osaala jjuma buli omu ne bamukebera blood pressure ne bamukebera sukaali ne bawayo akasente oba siringi 15,000 kubanga simanyi value ya Uganda right now weyimiridde ne kati I'm just giving an example. Ne bawayo ezo sente nomanya nti bakukebedde kati ne bakuwa consultation, a free consultation nti va ku muceere va ku kino because diabetes you can treat diabetes by changing lifestyle bwebanga tennaba kulinnya to type 1. Kati ebintu ng'ebyo si byetaaga sente nnyo bino abantu bye balowooza nti sente. No, it's about putting a structure in place. Kababeere ba MP oba LC3 era ne LC3 yabaddewo awo ne mugamba guno omuzikiti. Yes, it's a mosque but use it as a center. Okiraba mwe abakulembeze mu utilize it as a center to reach out to your people. In that nti omuntu n'oba avudde Kampala oba Alan teyeetaaga kuloonya nnyo waalaga agakangende ku muzikiti wali Musa bwe yateeka omuzikiti ngambe LC3 chairman ajje nabaleetedde abasawo okuva e London bagenda kubakebera endwadde n'okubasomesa okwewala UTI. Kati abakyala b'omu byalo abo balwala nnyo UTI nnyo. Nalabye abantu nga basiima Jjajja Amina nga bamusiima okuwaayo ettaka. Yes, Jjajja Amina jjajjaawo abeera senga abeera jjajjaawo naye ku byonna kye nasinza okutunuulira ng'omuntu is ennaku zino tuli mu bulamu ng'oli ne wabeera n'ettaka ddene ne bamugamba nti tukoleko akasomero akatono abantu tebakyagaba ttaka naye okimanyi nti ettaka lyeyagaba lyeyalinawo ng'oggyeko ewuwe gyasula ebuziga. Really? Omanyi nga wonoga nti because entaka eyo lyansikirano kati ye mukyala taata we yamuwa kati wenva eri enansana ne mugamba senga okimanyi nti wano wompadde nzimba omuzikiti you benefit taata we yakuwa benefitinga ate ne maama we eyagulawo abenefitinga. Ne tusanyuka nnyo tugamba ne Katonda akola ebintu ebyewuunyo okitegeera. Kati omukyala oyo wabula paying attention omukyala oyo n'ampa ettaka eryo n'agamba mpadde naye siwadde Musa ye mukozi bukozi agenda kuteekawo omuzikiti mpadde abasiraamu ba Uganda yonna mpaka ensi lwerivaawo. Omukyala oyo eryo ettaka eryo ku muzikiti lyonna awo wewalabye omuzikiti ziringa 100 oba ne pharmacy weeri we tugitadde dispensary we tugitadde wawe. Kati nangamba naye mutabani wantu wali wennakuwa nasigazaawo 10 ku 10 ate gwe engeri gye nkulabamu oyinza okwagala ozimba essomero mpaamu sente zonna z'oyagadde wallahi tewaaliwo nti oba sente senga mpa bwezi mpaamu zonna z'oyagadde kubanga lya zompadde nsobola ogenda n'engula ewalala mwana wange n'obeera nti woosigazza wonna kati tewaliiwo nti ate ki wagazi era awo nga walabye okukkirira eri wonna mu kasooli awo wonna kati ate era waliwo ne neighbor recently namugula era mukyala wa kukyala ate si musiraamu muzzukulu eyasooka n'angamba tutundawo kati na sente ze yalamula my friend n'atunawo $5,000,000 ne mujja ku ssimu. Kati jjajja we yawulira n'anyiiga nnyo lwaki wagambye Moze bw'oti. Jjajja yali asimbye ne kasooli we n'angamba Moze oyagala kumpaawo mmeka ne mugamba munaye gwe otunda sirina interest sirina buzibu saagala kugula naye bw'oba ogula isokenaga effujjo lyempulidde mu bazzukulu bange saagala nfe bakole ki batunde wano mpaamu sente ne tukkiriziganya ne muwa sente si mukyala musiraamu okitegeera. Kati ekyo kikulaga kyalani nti bw'okola ekintu ng'okikozesa mutima nga binafsi kiva ku mutima nga tolina any bad intention in it Katonda alina engeri gy'ajja nga akusupporting. Kankubuuze, I've always asked this question like bantu bangi abali e Bulaaya oba abantu abalidde e Bulaaya nga basazeewo okuinvestinga sente zaabwe mu bannayuganda ewaka kubanga
oba ogamba nti kati Moze aludde London empapula azina asobola okukola mortgage we e London, gwe kiki ekyakusindiikiriza oba kiki ekitandisa okukusindiikiriza okuteeka ssente ze Kampala oba okuteeka ssente ze Uganda? Because I've seen it in so many, ngoli agamba nze tombuulira Uganda, sisobola kugula Uganda kintu lwe. Mine experience gyayiseema, bamu babbiddwa, abamu fenna kibanyo osanga omuntu obulaya nga tabbiddwa, tebadde transparency mutono nnyo. But what pushes you to invest in Uganda? Apart from investing in my family, like education, building my mom's house and building the mosque, sirina investment Uganda nti eriawo apart from buying lands. Because omuntu olina okubeera smart. Ettaka lya Uganda is one of the best investments. Lirina risk factors ozimanyi. Ababbi b'amataka, abaana babajjajja okuva eyo gye bavudde ne bagamba wano baabaguzaawo ne wali wajjajja waffe naye nga weeyo mabega eyo. Those issues is apart from the risks which I can use this channel of yours to ask the government, because abantu abakuliza bava mu government, they need to safeguard abantu b'e Bulaaya. Nze mu mwaka gumu siri musajja mugagga, nsobola okuteeka ekitone nnyo miliyoni 10 omwaka mu economy ya Uganda. Kati nze kapere we mba nsobola okuteeka mu miliyoni 10 kata abasajja abagagga. Oyagala government eba safeguarding etya bankuba kyeyo legislations eziri clear ku ttaka. Ettaka terina legislations ntuufu eri Uganda. Ettaka lya Uganda terina legislations bankuba kyeyo babidde we bababidde, because olaba mu England ofa n'oleka omwana wa myezi 2 n'ennyumba ye ne bagimuwa nga awezezza 22 years nga toleseeyo family. Osobola okubeera e Bulaaya n'ofa nga tolina gw'omanyi naye ng'olese omwana wa myezi eki. Katugambe circumstances ezibeerawo nti abazadde kuba nabyo birabyeko nkola mu ddwaliro ne bajja ne babagamba abazadde ababadde mu mmotoka bonna bafudde naye akaana akabaddemu akawere kawonye naye nga tekalina cousin, tekalina uncle, tekalina ani. Government nekwata property z'omwana oyo n'ezimanaginga n'aweza 22 years n'afuna. Okitegeera? Kati wano Uganda waliwo obuzibu bumu naye n'obanga olina okusasula n'abawandiikako ebigambo not for sale. Eyo nobwedda gye tuyita enansana not for sale. Okitegeera? Ne ngamba nkijjukira abaganda bange bangamba nga tulina kugula akapande ka not for sale. Twagulako akapande ka not for sale wa scrap n'akatwala. What the fuck? Nedda. Wait a minute. Ankomoze kankufune bulungi. Omanyi nange ebyettaka sibimanyi nnyo. Wana Uganda bw'ogula ettaka olina ogula n'akapande ka not for sale. Anti oba toliiwo kati Alan obeera busy ozunga. Wagula gundi yakubira noga Alan oluwa akataka nogamba omanyi kanteekemu ssente zange. Nosasula akataka oba ka miliyoni 10 oba 5. Gwe nomanya akataka nkaguze ekyapa kyange nkifunye oba waliwo maama gundi abeerawo okumpi n'omugamba awo wange kuumawo nojjanga n'omulabako n'omuwala. Nakugamba bagundi balambulawo wano bayita baani? Ababuloka. Abapunta. Balambula bajja balambula nokate balambula ate nga nze nannyini simanyi nti bagayi wano batundawo. Nze nina ettaka ennansa n'omusajja mu buloka yajja n'ateekako abasaawa ne basaawa n'agamba kasasiro na bamwoke. Alhamdulillah nga nze mmanyi okubuilding a relationship entuuka mu kitundu kizibu nnyo nze okugenda mu kifo ne sirekawo mukwano. Kati waliwo omukyala abeerawo. Mukyala n'akubira muganda n'agamba wayi wane bamwe nga basaawa awo nansana mu makkati. Bannaaye muganda wange agenda otutuukayo ng'abasajja batandise dda okwetala. Nababuuza abassebo titutundawo kazimu wange ali eyo. Ninawo nga wegayi nti obeera n'abantu bo. Nenkuba bagayi bange ne babakwata abo baali bakola ekyo naye nga kweri ettaka nagula oba ebiti babiyita batya biri awo biringa ebisansa edda babisibye kiwanyi. Ebyo nabigula emirundi nga 10 ng'obigula n'osibako sengenge abatuuze b'ennansana ne babitwala. Ne bagamba ebyo tebikoze toilet wo babikozesa like osima toilet n'obiteekako ne ngamba kyekibitwaza nti ye ne ngamba alhamdulillah kangule nengula ebyo byuma. Ne bankubira essimu abasi bane nansana abantu b'ennansana temuli bangu mwana. Akoyeso abascrap babitutte. Abascrap babitutte ne bagamba akati okyo kyokola tukkiriza abayiwawo kasasiro. Kuba abayiwawo kasasiro banasanga ayokya
bajjagayi bwe tubadde tuyiwa kasasiro waffe ate batwalawo so kitegeeza it will awaken anyone something is going on here. That's what had happened. Ne bayiwawo kasasiro kati abakasasiro bagenda olaba kasasiro bamwokya basaawawo abakasasiro bagamba nno abadde bayiwa wali kasasiro munooza munaddamu muyiwawo. Kati omukazi akuba essimu akubira my brother kiwayi wano mugenda tutundawo. Brother wange amugamba tetutundawo okitegeera. So kati nenfuna chance eyo netuteekawo akapande not for sale olw'okutya okwo kwe tulabye. My friend obudde bwagenda okukera ku macyango wa scrap akapande for next for sale yakati. These are like small funny challenges. Kyengezako okulaga nti singa tulina regulations ezi safeguarding not abantu b'e Bulaaya bokka buli munnayuganda agula ettaka but the problem n'omuntu w'e Bulaaya nti tabeera ku ground. Era ndowooza emiranga gy'osinga okulira egy'ettaka gy'abantu b'e Bulaaya. Safeguarding n'omanya nti oli n'akwata miliyoni za 1,200 n'agula ettaka agenda okukomawo nga bamugamba olulimi talutegeera. Kati nze nina estate eyo gye nagulamu ettaka eyo e Buddo naye eyali administrator we yafa balina okukyusa biddemu administration empya. Okiraba balina okukyusa biddemu kati administration empya bwejja there were some land titles eziri mu transit. Kati oli omupya yajja n'ayagala atastopinga ebiri mu transit. Abantu already bye baasasula abantu balina bwino bwabwe balina receipts zaabwe. Nengamba but that's not fair because Uganda nga yo eyina amateeka gayo ag'ettaka aga protecting omuguzi n'omutunzi. Kati just because nti mwe mulina ettaka lyammwe bajjajja bamwe lye babalekera tomala gajja nti olw'okuba because you've changed your administration ate you have to affect abantu nga 10 oba 2 abeegula ebyapa. Oba bimanyi bino bye ngamba Alan nti ogula ettaka sinagula nnyo ttaka ddene ankomoze naye biwulira kubanga your channel is very important to people. Ne bamanya nti bw'ogula ettaka lirina process ezo. Kati oba ogula ettaka oba oguza omuntu w'ekibanja osooka n'ogula ow'ekibanja n'omuwa ssente ze then n'ogenda ne weeyanjula ow'ettaka ayina n'akuguza buto. Oyinza okugula like ekibanja ky'omuntu miliyoni 4 n'otuuka ow'ettaka n'agamba yayagala 5. So the value is gone to 90. Okitegeera kakati n'akuwa omusaveya najja n'apima we naye n'omuwa ssente. Kati surveys report n'efuluma nti ekyapa kyo kiri wano ne bajja ne basimba obuyinja. That is all a long process. Kati means if the current administrator dies within that process kati abapya baba baagala ate bareversinge naye omukoleko which is impossible because the thing is that transfer yonna ewedde omuntu amaze okuspendinga lifetime savings ze okitegeera. Kati bwe buzibu obwo. Kati nkuba kye yakoze atya? Nkuba kye yalina kubeera nti balina okcreatingawo relationship ne government. Okay, anyway, nga tumaliriza. Would you advise nkuba kye y'omunno okugula ettaka e Kampala mu kiseera kino obadde ku ground? Kati nga bwe nzizeko ku ground kyendabye Uganda kale nabiki byalina okwegendeza kyendabye Uganda nti bakola overdevelopment bakiyitiriza. Nze njomanyi njogera mazima. My assessment is ebintu birinyisa mangu. Overdevelopment is too much. Overdevelopment doesn't mean it you've developed so good. Overdevelopment means it thinking that you can build anywhere. Wabera obuyumba buli omu n'azimba wanakayumba ekyo nakyo kitta value y'ettaka. Okitegeera kitta value y'ettaka. Kati abantu b'e Bulaaya nze kye nnyinza obba advice to answer your question is bw'aba Katonda yakuwanga osobola okutambula. Kubanze mbadde victim with my stubbornness kyekintwala e Uganda. Kati ssente bwe ngenda ku Uganda ngenda kuspendinga nga mutwalo mulamba okugenda e Uganda I can use ssente ezo enzimba omuzikiti oba nenkola ki mbadde mu ka stubbornness ako. Adija is our mutual friend asobola okubuulira. Naye kakati abantu abannyamba banteekamu ebivako ne baŋŋamba Moze ojja kukola ebirungi byonna oba oyagala Uganda oba toyagalayo genda olabe maama wo. Ate maama wange naye nansiba akabadi nanga sijja kujja eyo ate omaze kujja kundaba wano. Kubanga we najja eyo tojja kujja wano. Waliwo abaana abaazaalibwa nga tonnavaawo abaagala okukulaba. Basisita bo baagala okukulaba baani. So alhamdulillah neebaza Katonda nti embeera ezo zaateekebwawo nembeera forced okujjako e Uganda. Nayagadde nnyo kyendabye e Uganda
naye I think ebifo biri overdeveloped, like buli wamu wajjudde buli omu ayagala Kampala, but the thing ebintu bye bazimba tebirina longevity. Nkubuulira Alan, I'm sure oteeka okuba olina ebizimbe by'omanyi nga biri 10 years old naye nga biri likely to be demolished. Okitegeera? So that is misusing land. Si fair, si musango gwaffe. Abatukulembera be balina otumanaginga. Nti wano tozimbawo nnyumba bwezi, wano twagalawo nnyumba bwezi, wano twagalawo kino. Kati Alan bw'ogula ewantu poloti ne bagamba nga City Council yafulumya amateeka nti wano ennyumba ezigendawo zirina kuba bwe ziti, ate will be supervised what material you're using based on the land, based on the landscape in that area. Kati Alan ne bw'aba talina sente zizimbawo nnyumba eyo, Alan asigala ali safeguarded financially nti olw'okuba eyo pulaani y'omu kitundu ekyo bwetyo yaba bode, kitegeeza ettaka lya Alan ligenda kuba nga lirinnye ebbeeyi ku speed, so Alan lose nothing. Okategedde? So but it's because abakulembeze baffe tebaagala kuwuliriza bantu kati nga zino channels, actually channels zammwe zino ezitali the mainstream ze zisinga okubeerako information esinga okuyamba abantu. Ziri zibeera too edited, bali too formal. Bayinza okubeera kasitole ke kamu ne balipotinga but Alan ujja wano nagamba Uncle Moze, oba Moze waye wacho opita Uncle Moze. Munnange nange nekanga nkuyita Uncle Moze. Okiraba? We nkulaba busaawa bweziti ebintu byo biri raw, omuntu kyayogedde kyoteekayo. Obulumi bw'omuntu omuntu abufune nga we buli. But bali aba mainstream media olw'okuba basoma mass communication oluusi bakiyitiriza ebintu bye basoma curriculums ze basomerako those are 1940s ng'ensi zaagala okucontrollinga obutafuna information. Chobola batulina clash eyo between people and governments now. Okay. Anyway, nga tumaliza Uncle Moze njagala tusooka okwebaza kye wakoze okwata sente yo eya winter n'ogizimbiramu abantu omuzikiti. Nange kimpesanyi. Kubanga it's not really abantu abatagenda omuntu atagenda nkobulaaya n'abantu b'ebutambala abandaba abali ku kyalo ku baatadde omuzikiti. Omuntu atagenda nkobulaaya tamanyi kitegeeza sente ya winter. Tamanyi yo muzikiti agula mulungi naye omanyi kye bayita omuntu okwata emitwalo 3 ejja pound. Kitegeeza omuntu oyo yeefiiriza. Bw'ogenda ebulaaya eyo abantu oluusi takola nviiri, tasanyiira nviiri, tasala njala, talina kyakola. Omusanga eyo ng'obudde tewali. Naye omuntu wakwata akasente ako najja n'abakolera mu project bwetyo. Obubaka bwe nali agadde okuwa abantu ebitamu mugukuume nga gunyirira. Nze omuntu w'ebutambala nansanga ebulaaya tayinza kukkiriza nti nze yazimba omuzikiti ogwo. Wallahi. Tasobola. Kuba gwo omuzikiti guli mitwalo nga 6. Akalwaliro kanaagenda okuggwa nga tuli mitwalo nga 8. Kati wayinza okusanga n'agamba naye n'omusajja. Naye tolina ky'osuubira nti kye kigenda okunsuubira. Sina kyensuubira, but nina kyensuubira. Nsuubira nti inshallah Allah bw'alinsiima alimpaamu ejjana oba anannyongera okumpa obugagga ku nsi n'ayisiza oba mu baana bange n'abo bonna abataddeko obuyambi kaube ggwe okuba nti okiwadde exposure. Okitegeera? So nze mbadde ndowooza bwe tuba tukola ebintu ebisinga tuleke kulowooleza just for practical gain but kiki kye tufunamu. Amina. Kale barakallahu fikum webale kujoina obaka bwandiagadde okulekera abantu bafa b'ebutambala. Abantu b'ebutambala mbatumidde nnyo, mbaagala nnyo. Akaalo erinnya limbula bakayita batya? Bunyenye. Kati bunyenye gye bakuziika. Nze gye nfiira gye banziika, we nfiira e Makka nga banziika e Makka, we nfiira e London nga banziika e London, we nfiira e Kampala nga banziika ku muzikiti e Butambala. Mwakola enteekateeka. Totyanga kufa, just kola nnyo obeere wa mugaso mu nsi. Ngera bw'oli lucky oba gwe wakinoonya oba kisa kya Katonda kyenyinza okusembyayo okugamba abantu nti kolerera ebintu bibiri. Kolerera okubeera ow'omugaso mu nsi eno, kuba obeera ow'omugaso bingi ebigiramu, obugagga bugiramu, ate kolerera nnyo. Fe abakkiririza mu jjana, abasiraamu bannaye kolerera jjana, kolerera okubeera ow'omugaso, ebisigadde bijja. Amina. Cruise exclusive gwe mukutu Alan Cruz ge manya sagadde sandyagadde kusukako wano nako lwaleero. Mbadde na Uncle Moze omuzikiti mugulabye bulungi nnyo. Kabidio kano kemaliriza nga nsembyayo Francis Kabage kagendo baterako kakabalage how beautiful this mosque
looks like. Masjid kabajibalage nyumirwa otunule kikuwa ekyokulabirako. Oli musiraamu nawe osobola okukikola, oli mukatoliki wazalibwa mama musiraamu nawe osobola okukikola. Naye asobola ozimba kyaki zimba. Kale saga kusukako wano nakolera funa muswe bulungi.